tubaaniriza ku freedom city mwena mwena abaze wano mwebale ku supporting alien skin mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna tuva mu security meeting egenze bulungi tu deployinze bulungi kubanga eno show kigeze liba na Uganda ba computer baffe batambudde bagamba eno show yabayaye mukimanyi bulungi abayaye tulina okola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga simu sanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko lusindika enkuba era asindisa embega tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise ba pastor tuyise ba sheikh bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'ajogerako ng'agamba show yabayaye naye tubakakasa mwena mwena abazabala basoza Bobi Wine ebusaabala nga security tewali na muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano ku freedom city naye abazadde temuleta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo ne twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 tetwagala bwana buto kuba tusuubira abantu bangi mututuleetera bizibu eno nsonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 paka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security tugenda kozesa venues ez'enjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde zirwali emabega teri atagenda kulaba kibenke newe munaaba mitwalo 10 nga muzze ku freedom city tubaorganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yeewaka ate ng'afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku makya abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history mujje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa bw'oba oli mubbi toleta fujo ku freedom city bw'oba oli mubbi toleta fujo ku freedom city kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina uba security mugiraba tulina abanani uniform tulina aba military tulina aba police kubanga eno so bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku freedom city naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musuubire alien skin mwabagamba propaganda yena yabadde marketinga sheno tugenda kukola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna okuzina luno kanguddize stage manager tuleke tugende w'omutegesi Abtex naye abeeko kyayogera Dr. Kwefulukuta kale mwebale nnyo abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna naye ffe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kukola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyise nga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu Kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanza alien skin wazze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonchingirako si gwa alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu bwaliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna botambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayayi ono omuyimbi tategekangako guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja president timushoze mubeeramu abayayi eno yesoose so twagala ne show eno ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era budde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukolako ki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno
kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebali nnyo mwebali eddala omutegesi w'Ekivulu yogerako eri eggwanga tugende wa national coordinator twabyogedde dda coordinator mu bidde kkooti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku Freedom City ebigambo byonna tubyogedde n'okukoona kwoyo mundeke ngene neebaka nsobole okukeera enkya Freedom City eyankya ekyafaayo kigenda kukolebwa na Freedom City olunaku lwankya mutegeeza nga mwenda public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kkooti y'abantu egambe nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka lunaku lwankya ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kkooti y'abantu ng'esazeewo nti Alien Skin erinnya lintabanya okwogera omuzira Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso tebalikola ekintu okulumya gundi n'omaliza ng'oyambe muyambe obubaddi bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswazeswaze Palaso agende ku kitanda yeetekeko ecupa y'omusaayi obubaddi twabuguddemu tegabadde maanyi ga Alien Skin gabadde maanyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi ow'ebyafaayo ne kkooti y'abantu nesalira omusango n'ensi tubagambe nti tusooke twebaza abantu bano kkooti y'abantu yakoze Balamu yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media mwenna twebaza bannayuganda poliisi gye twateekawo olulyo ekiro IGP yali atufollowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abtex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda neyo wandege yakutooko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye n'ogala show tugisesemye agenda okole show yo era abantu musigale nga mwenna muli united musigale nga mupika ekintu kino okuba eno show yammwe yakola statement mu public Balamu abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba neffe twesiga Katonda kuba Balamu ebintu bye bibeera byakuloga kukonjera kuwaayiriza abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja Fort bamuyita Walugembe musanze wali ng'akola ebintu bya sitaani ne bapasita bali basaba musobola ogenda ne mulaba tukugamba show Balamu takyalowooza Palaso alowooza Alien Skin naye ate ffe abategesi ba Alien Skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mumuwagire abamwagala ffe tetulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa dead game nti tuli mu muzanyo gwa mpala tuli muzanyo gwa promoting talent ekyakoze Abtex Alien Skin kubalaga nti abanyomebwa sera ebisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okwera kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagiraba nga Palaso yanyigiriza Alien Skin yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era sawa zino abonaabona nakyo asula aloota Alien Skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde ku bodaboda gye yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya Alien Skin mwetondere ne ŋŋamba muliiki Alien Skin yamugaata muyinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto era Palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufuna ekikolimbo kyo kyewakola omwana muto wange Balamu Balugahale omuwagizi wa NRM Lukulu okutali musango omuwagizi wa MK okutali era musango mumugambe singa Palaso lwali tumiinako obukyayi ffe tumwagala nnyo Palaso tulina obusobozi obuteeka buli show wonna waali ate amanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo nye twagaana okuteekayo show Fort Portal bali ku masimu bagafiirako twali badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Palaso watadde show anakuinawo show naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin bannayuganda ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya litabanya okwogera munsaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tone Sembia kabeeko kyayogera dakiika emu bbiri coordinator kabeeko kyayogera muleke yeyogerere mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kano Eddie Kenzo musuuza ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiiko ko omukulembeze tabeera n'abaana nabyangu olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi
naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM, aba People Power, aba NUP n'aba DP. Naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo. Gamba Federation erina ekigezo. Federation olunaku olw'enkya lwe bagenda okugikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe okulwanyisa abaana abato oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu. Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinza olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutunuulira ne ttiimu yo. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Singa tajja. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Jangu oli effe abakuse. Nze kyenjagala obbalaga nti omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya. Kati alien skin tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promote eyamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese Ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni ne millions nti waliyo alien skin, which means ekintu kibuutikidde eggwanga amaaso gonna mugaze ku alien skin. Abaali beeyita abanene abaali beeyita ababedde mbu tebagambwako kakati Abtex abalaze tosobola okuleeta man from nowhere neefuuka ensonga. Bweba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako. Promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga. Kati alien skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwa ne promota y'ensonga. Lwaki nti paki yawe yalwana ne Mayweather. Nze saatunulira nnyo abo ababiri abaali balwana natunulira nnyo promota tusuza ku budde ng'obudde bukedde, which means olunaku lwa nkya, lunaku lwa bazira, lunaku lwa byafaayo. Alien skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga, agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulirano. So nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu ne kifuuka ensonga. Bonna promotinga ka miliyoni ojja tokoze bipya, bonna okola show ya Eddie Kenzo oba tokoze bipya nereetayo omwana from bwayiise from nowhere. Only 4 days. I salute you Abtex. Mwine tula kubuza ekibuzo kimutula abe tula nabakubuze tula naawe Nze enjala ennuma nalusa zinnuma. naye bibadde bimala kwala mwina lugezegezi naye tebimala ebyo tebimala. Buuza kibuuzo. Venue mbwe n'amala abantu nga tukulaza venue 3 tuyina eno tuyina eyawali tula naawe owaye tula Nze enjala ennuma. tula tatumalirize. Tuyina venue 3 tuyina eyawano tuyina eyemanju tuyina neyawali abanaafika wano tulese emmotoka za drivers ezirina screen ennene ne screen ezaddala teri agenda kufika nga jeko ate si tujja kusaba poliisi tuwentebe road tuluggale toli agenda kufikira buli mwajja ajja kujjula mu Freedom City. Ndaba faces z'amaanyi nga bapromoter Abtex Bajjo n'abalala bwekuba maka faananyi ekifaananyi ekiraga kigamba nti mwegase okulwana bbala. Tewali alwana bbalamu ffe twegasse okulaga ensi nti everyone needs justice. Oluzungu ani amanyimu oluzungu bamawulira twegasse kulaga nti ffe tubeera ku saidi yanyigiriza naye bwenzija ku BBS gyokolera nga bakamawo tebakusasula musaala tuukirira Bajjo ne Abtex ne batoni tugera kulwanirira ffe tuli okulwanirira abo abanyomebwa kubanga ebintu byensi bino ffenna twenkanankana. Paraso yakuba alien skin ng'amulaga nti kiyenje katumulaga nti ekiyenje kyekitabuse kati ekiyenje kiyingira buli wamu. Tulwanirira abantu bemulowooza nti tebakola ki tetwegasa nti tulwanyisa bbalamu. Bbalamu tetulina kitwagaza bbalamu. Bbalamu katumuwalaneko ki ekisooka bbalamu ayina sente nyingi ayina erinnya alye sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwalana ayina emmundu ayina abakuumi ayina security. Okitegera bulungi bbalamu tememufula nsonga nnyo mu kino bayira tetulina mutima mubi ku bbalamu. That's why mbagambye mwenna ate temubisalamu mugende muwagire ne palasi abantu baawa naye mwamanyi nti bulina onyigirizibwa nti obonaabona jangu mu show ya Kimenge. Eno show si ya Abtex si ya alien skin si ya Bajjo show yiyo gwanyigirizibwa newe tunagenda mu sekita endala netusanga akakazi kakakeera ku luguudo naye nga bakanyigiriza era tujja keegattako ffe gwe mugama gwa sieno. Tetugikola ntwagala kufuna sente, tetugikola ntwagala kukola business, tugikola kubalaga nti buli muntu wa mugaso mu bulamu. Ekyasinga otuluma na Abtex yankubira essimu ng'akaaba ekiro n'agamba olaba bakubye ekisajja nga kiwanise emikono n'abuuza ne Mayanja family yeeyita ki. Abtex manyi wa budiusi n'atandika obudiusi bwera bwe buno bwe tulimu wano press conference. Akadooza tubize bulungi. obudiusi kyetwagala okunyonya. Ngenze mu